Yes, Ronald Mayinja nabwe kityo yes awabiddwa ku poliisi omusango ogw'okubba essimu ya munnamawulire wa The Weekly Observer oba The Observer amanyikiddwa nga Yudaya Nangozi. Ensonga lwaki yes omusango guno guli ku Salama Road Police era nga Mayinja nabwe kityo ali wakuba nti yeeyanyira mu mbuga z'amateeka anytime from now bamukyajiriza omusango wa kubba ssimu. Ensonga lwaki yabbye essimu n'ebisikadde bitugenda kuba nitukutuusaako mpolampola nogwebala kuba nti otambula naffe akuli kuba nti otwesiga mpolampola tugenda kugamba yes mwena wekikwatako yes Nobyandi ali mu kkomera era abayimbi oba bali awo ab'enjawulo bavuddeyo ne bakuba emmeeza nga bagamba nti muyimbi waabwe bamute nti muyimbi munnaabwe bamute era nga ndabye abantu bangi naye ati kutujja kuba tutusaako oluvannyuma naye nga ate munsikirize tusobole okuba nti ngenda ku nsonga y'olwaleero. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala. Nawo waliwo olutalo lutategeddeko olugenda mu maaso wakati w'omuyimbi wa NRM amanyikiddwa nga Ronald Mayinja mpolampola nga yakuyimbira akayimba akaliko ennaku zino Muzeeyi Museveni kakozesa mu kampeyini eno akayimba pakayita Muzeeyi mpolampola ne munnamawulire amanyikiddwa nga Yudaya Nangozi mpolampola. Obuzibu buva ku ki? Amayinja yakutte essimu y'omuwala ono n'agimunyakulako byampaka n'agisigaza mpolampola. Bano nno ababiri basobodde okuba nti bafunamu oba bakola interview ku Salama Road wali eri Makindye era nga Mayinja yabadde musanyufu oluvanyuma okuba nti alaba omuwala ono. Interview eno yabadde ku hotel Calendar ku hotel ya Mayinja oba oli awo ku Salama Road awo mpolampola yes hotel ya Mayinja eri awo yes babadde bakola interview n'omuwala ono yes mukuba nti bakola interview basobodde okuba nti banyumyamu bino nabiri naye ate mukumaliza okuba nti bakola interview tetwategedde kyatuuseewo ate tumanyi kituufu kikyatuuseewo yes bano batandika okuba nti baexchanging ebigambo. Bano ababiri basoose kwesika mpolampola nga buli omu basoose kwogera mukama mpolampola era nga tulowooza nti oba oliawo Mayinja babadde n'ensonga zibagala okuba nti bakanyako n'okutuukako ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Yudaya. Then mukuba nti oba oliawo boogera yes twagenza okulaba mpolampola nga bano nno batandika okuba nti bakangula ku ddoboozi yes nga omu agamba munne tomanyiira era nga bamaliriza beekutte bitogi. Bano bemaliriza beekutte bitogi mpolampola era nga ebikonde kyafuuse ekikonde bamaliriza beekubye yes bamaliriza beekubye mpolampola era nga Mayinja yagenze mu maaso n'okuba nti yakwata essimu y'omwana ono n'agisigaza. Omwana bamuyita Nangozi yes Yudaya yes omwana yayigalidde Mayinja namugamba ssebo nkwegayiridde mpa essimu yange kubanga essimu yange gwe mulimo gwange essimu yange eno gye nkozesa okuba nti mpandiika amawulire gange ono munnamawulire wa The Observer gye nkozesa okuba nga mpandiika ye gajeti yange gye nkozesa okuba nti nkaveringa n'okuba nti mpandiikisa amawulire gange so nolwekyo nkusaba ompa essimu yange kubanga si just essimu wabula ye tulu yange gye nkozesa okuba nti nfuna amawulire. Wano nno Mayinja teyayagadde kuba nti amanya mpolampola yes Mayinja teyayagadde kuba nti amanya ebyomukyalo nebimukwatako yagenze maaso n'okumugamba nga bwatamanyiira n'okuba nti buli awo akomya akajanja n'amugamba nti amutwala yonna gy'amutwala ndewabula essimu tajja kuba nti agikomyawo yes omuwala byamusobedde n'abantu yes batandise okwebuuza lwaki Mayinja avudde mu mbeera n'omukyalo ono. Abamu bagamba nti bali awo Ronald Mayinja yabadde agezaako okuba nti akwana omuwala ono mpolampola so mukuba nti agezaako okuba nti afunza n'abasajja engeri gye tuli nti tubeera n'obwangu obw'enjawulo especially ng'omuntu wa wansi atandise okuba nti abanja nti Mayinja yabadde oba oli awo amaze okuba nti wakayima amaze oyima nga yagala kuba nti ajula yes ebintu bya Julayina mpolampola wano nno omukyala namuteeka mu fix nayagala okuba nti abuuka mu kisero kwe mukwatako essimu mpolampola yes n'agisigaza. Abantu bagamba nti oba oliawo omukyala ono oba oliawo yabuuzizza ebinyiiza Mayinja ebyasobodde okuba nti bimupiisinga off nasala okuba nti akozesa nasala okuba nti oba oliawo asigaza essimu. Abantu bagamba nti oba oliawo
esimu Mayinja yagigula ng'omukyala bakkanya birala obanga oluvannyuma okuba nti obaoliawo Mayinja yasanzeemu yes ebintu ebitategeerekeka kuba nti asalawo okuba nti akwata esimu. Omuwala yagambye nti Mayinja nze sikulinako buzibu nazze gy'oli kuba nti nkola interview kyokka saze kuba nti tunyumya bintu birala nzeetaaga simu yange. Mayinja yakigaanidde. Wetwogerera omusango guno bagututte guli ku poliisi y'e Salama Road Makindye. Era nga munnamawulire amanyikiddwa nga Judaya Nangozi yamaze okuteekayo omusango nga wabira Ronald Mayinja okumubbako esimu era nga Ronald Mayinja bamuvudana omusango ogw'obubbi. Mayinja bagezaako okumukubira esimu talinaba kuba nti alabika. Agambye buli osi bagezaako okuba nti amukubira esimu twakitegeddeko nti agamba nti ali mu kampeni za mukulu era ye azifuula bize. Yavudde n'agamba omwana ono n'agamba nti nze tolina osobola kuba nti ontwala kunsibira kubanga ekisooka ndi wa kabi yenze Mayinja. Yes ku poliisi bonna atuusa Mayinja bamumanyi. Nekira n'agamba nti nze nkolera NRM. Yes ndi wa state so n'olwekyo ebyo byonna bigezaako okuba nti oyogera tebijja kundya nze ndi above the law. So n'olwekyo yes kola byokola ng'okimanyi nti okutte yes olinnya y'amagye oli ku Mayinja alina amayinja. So n'olwekyo gwe byonna byogenza okukola tebigenda kuba nti binkwata. Omuwala alemeddeko agamba nti Mayinja tali waggulu w'amateeka. Agamba nti Mayinja talina kyamwetaaza. Tamwetaagako mukwano, tamwetaagako ssente, tamwetaaza kintu kirala wabula amwetaaza kuba nti amuwa esimu ye n'okutandika okuba nti respectinga bannamawulire especially abakyala. Omukyala ono Yudaya avudde n'agamba nti omuvubuka ono oba omusajja mukulu ono abadde amuwa ekitiibwa naye ate ebintu byatandise okuba nti yekola obusolosolo nti ekitiibwa kye yakisaabuludde nti takyaddamu kuba nti amuwa kitiibwa atakyaddamu kuba nti obaoliawo amwesembereza kubanga avudde n'agamba nti omusajja ono kirabika na rapist. Agamba nti Mayinja ebintu byonna byakola binyiiza ebintu byatandise okuba nti yeeyogeza n'okuba nti amukolako nga bali mu interviews byonna byabadde binyiiza era nga yensonga obaoliawo ekyamuvuddeko okuba nti abeera pist n'okuba nti beexchanging ebigambo. Bayimbi bangi mu Uganda bagezezzaako okuba nti tebalekera bannamawulire bakyala yes we basiza kubanga yes balowooza nti obaoliawo bannamawulire abakyala bagendera w'abayimbi bano nga bafani baabwe n'okuba nti babeegomba. Yes bangi bannamawulire abakyala bekwanira abayimbi abasajja era nga n'abannamawulire abakyala bangi abagezaako okuba nti bewasiza abayimbi abakyala. Abamu bawasa bakadde abamu bawasa bato. Kyali wange oli yes Bruno kali ku kambe wa Farida. Yes ekyo nkiddamu kyali wange Bruno ke ali ku kambe wa Farida kutakambe. So n'olwekyo kikulaga nti obaoliawo yes abayimbi sometimes babeera right. Azaala Toto tumulaba kyakola Fefe yes yagala Fefe kyeyakola Jamalo n'abantu abasigaddeyo kyakola Davis Ntale eyali omuyimbi wa Swanks Avenue yagendako mu Taska Project Fame byebyo. Olaba Ntala mukulu amanyikiddwa nga Remy alina abayimbi beyeepikira mpola mpola. Oyo ne wa Spark TV kikulaga nti obaoliawo bannamawulire abakyala be bagenda mu maaso n'okuba nti beetera repetition yaabwe n'ekitiibwa eri bano abasajja. However much n'abayimbi abasajja mulekerawo okulowooza nti buli wamu mulina okusimbawo omuti. Bangi mu buli omu kye mulaba mwagala muteekewo omugundi naye ng'ate obulamu bw'ensi tebutambula bwe butyo. Nsuubira okwewa ekitiibwa n'okusigala ng'oli wa kabi tolina kwambula mpalezo buli muntu kulaba nga bwe wakula. Olina okwewa ekitiibwa n'osigala ng'oli wa tabu mpola mpola. Kyekyo ekikuuma omusajja nga wa kabi, kyekyo ekikuuma omusajja nga wa tabu, kyekyo ekikuuma omusajja nga wa mirembe. Webula kuba nti otambula nange, webula kuba nti otwagala byebyo. Mayinja yabbye esimu y'omwana. Omwana agamba nti njagala simu yange Mayinja sina kyenkwetaaza oli mukadde komyawo esimu yange era nga obwangu n'embiro otagikomyawo nkutwala mu mbuga z'amateeka. Mayinja agambye nti nze ndi Mayinja tosobola kunsiba. Ekisooka ndi muyimbi nakola face ndi muyimbi Uganda yonna emanyi. Ekirala nnyimira President Museveni gwanakumanyi wagamba nti nakubyeko essimu obusimu bw'onsobola obugula nyeba bitano. Ensonga lwaki Mayinja yakutte esimu y'omwana tena bakuba nti etegerekeka wabula ate yagikutte nga bamaze okukola bulungi interview. Mukukola interview batandise okwekuba obwama. Oba oliawo obwama bwabadde bwakwesabako
wano nno omukyala yasobodde kuba nti abyagala kwe kusuulawo omulimu guno nagenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu ebirala abampita ntambi kibisa buli kibaye Maxud Junior wera kupatana tutambula naffe okuba nti otwagala. Bye bye, see you when you see me. Bless up.